abasibe abagayiwa okutta omusuubuzi Hamani Kiyaga ekikandwa baddiziddwa gye baddiza omusango ogw'okumukuba amasasi tebamutta n'okumubbako ssente. Ino batusiddeyo ku saa 7 ez'omutu ne balagira okunnyonnyola poliisi n'amagye gye balukamu olukwe olw'okubba n'okutta omusuubuzi. Muyingo Girado emyaka 18 nga kikaba nti yali n'emmondo yakozesa okubba amasasi yasoose okulaga poliisi bwe kyali n'ategeezanga mukama we bwe yamuleetanga omulimu gwe gwali gwa kukuba ate abalala banyagulule nga mu lukwe mwalimu n'abalina okubavuga ku bodaboda okubaddusaawo ng'obunyazi bumaze okukolebwa. Alaze poliisi engeri gyakikolamu n'atwala ne bwe yakweka emmondo era ng'agamba nti ye kennyini yakuba nannyini dduuka essasi eryamutta nga mu katambi bwe kazi kasaasanyizibwa. Ategeeza nti yakuba ne mukama waabwe essasi eryamutta mu butanwa era n'akuba ne munnaabwe yasoma ddeero kyokka ngo naye teyafa era poliisi gwe yakozesezza okukwata abalala. Wasooka n'ogiteeka awo nga tewali muddo n'ogiteeka eyali alina okukwata ssente yali ani? Nali manyiko babiri Ivani ne Kayibanda. Konde Idi ne Nisima Sulaimani abavuga bodaboda bannyonnyodde poliisi bye baakola mu mutembo buno. Lwaki? Sajiha munti wajina gabo najina nayumba batangula bakwiri. Ndamika mu defense w'ekitundu yebaza poliisi n'amagye olw'omuyigo ku babbi bano n'ategeeza nga kibwadde esoobe lyakubanamu ekyekango. Munnaye kyamukisa nti teyanzanya ebinyanza abasirikale ne poliisi yakoze omulimu gw'amaanyi okuba nti ekwata abantu abo okubazuula bwawe bali n'okuzuula emmundu. Ya Wellington Serebe ssentebe w'ekyalo nti basanyufu olw'obuwanguzi bwakutuuse okukwata abatta musuubuzi munnaabwe. Ambye n'okulongoosa erinnya ly'abakuumaddembe kubanga ebimu byali nga bamubimanyi bwe bali mu bye baali abantu buli omu akyogera nga bw'alowooza. Tusooka okwebaza gavumenti yaffe olw'amaanyi amangi geetaddemu babbi abadde batutawaanya kati abasibe babatuleeteddeko olwaleero ne tubalaba. Naye njagala okusaasira ddala abantu b'Ebukalango n'Ekirumu kubibwako muganda waffe ono yali omusuubuzi ow'amaanyi. Oluvadde DPC Kakiri abasa Bernard asinkanye abatuuze n'abakisanga abagabi okubeera mu lukwe bonna bwe balina n'obujulizi bonna bamaze okubukuŋŋaanya ng'essaawa yonna baakutwalira mu kkooti. Ngenda kubategeeza kino ababbi bonna twabakwata temuune ne tugifuna eri mu ngalo za poliisi. Abasajja tubalina tugenda batwalawa abasibe kwataga n'abakuumaddembe obategeeze nga obumenyi bw'amateeka obuli mu kitundu basobole okuyambibwa. Eno poliisi yammwe magye gammwe mutuwe information tufune ababbi abalala. Ettemu lyaliwo mu kiro kya Kesanga 17 omwezi guno era ng'omu ku bannamwandu yatubulira engeri gye baabalumbamu. N'agamba muggyeeyo ssente bagala ssente bwe yakyogedde nze nezigyeyo ssente nezimukasukira nemugala ssente ziizo n'akuba essasi eryokubiri n'afuluma ebweru ng'amaze okulaba ssente n'akuba amasasi abo ababadde bazze okugula badde nga bakasitoma. Mu kuziika kwa Luwunga 28 omwezi gwegomo poliisi yagumya abooluganda nga bagenda okuli kisoboka okulaba nga abatemu bonna bakwatibwa. Oyo kasitoma ye yali mubbi namba emu because yaketa Kyezawire yakusakidde gulu ku Bukedde TV ng'atwala omwana we Magombe.